Farida Nakazibwe akubyewo omwana omulenzi naye nga mwasibye mutya abalungi abagalwa kansubire nti nno buli kimu kitambulira ddala bulungi. Tubadde twebuzeeko ebbanga ddene naye komyewo kubeera nga ate mbaweereza mikwano gyange naye ng'eggulire eryakagwawo essaawa eno yennyini kwe kubeera nga ate Farida Nakazibwe bw'atyo akubyewo baby boy. Farida Nakazibwe ffenna tumumanyi bulungi media personality, TV personality yali aweereza program mwasuze mutya ku NTV wabula nga bw'atyo ebyo byo yabiwummuzaamu. Mu kiseera kino ffenna tubadde surprise okubeera nga ate Farida Nakazibwe avaayo bw'atyo n'atutegeeza wali ku TikTok account ye nga bw'akubyewo baby boy. Okwawukanako ku bantu abalala eba social media in-laws babadde nga bazunze eŋŋambo ku bantu ne be bateebereza obuteebereza okubeera olubuto ne tukizuula nga mutuufu si kituufu. Wabula ku Farida Nakazibwe tukyewuunyiza okubeera nga teri n'omu yavaayo n'abaako ne kyayogeradde ne mu lugambo ne tukiraba nti oba munnange Farida Nakazibwe ali lubuto era ffenna tubadde so surprised okubeera nga ate avaayo ye kennyini n'atuwa amawulire ng'amaze n'okuzaala era n'atutegeeza nti munnange akubyewo baby boy. Jjukira nti Farida Nakazibwe yali yeetuuma nti ye maama w'abagawuzi olw'ensonga nti alina abaana babiri ab'obuwala era nga abadde yeetika n'obuvunaanyizibwa bw'omwana wa Bruno K. Briella. Wabula ate mu kiseera kino mu bagawuzi muyingiddemu ate baby boy. Congratulations once again Farida Nakazibwe, munnange tukwagaliza birungi byereere.